Ekibiina munnange ekirungamya bannabitone mu ggwanga wali ki Uganda National Kaisha munnange kiyise wali ate Gravity omutujjuko saate ne Lily Puzzle munnange ate ku nsonga z'ennyimba mbu eziwemula ate wali wona ate nga esaidi eri munnange ate Eddie Kenzo yeekoze ebintu bitya wali n'amazaalibwa ga mukyala we Fiona Nyamutolo munnange ate wali kakati ngenda kubeera nga nkutandisa munnange ate ne posti oba n'obubaka obubadde butweddinga ennyo obw'omwana mulenzi wali ate Gravity omutujjuko saate ne Lily Puzzle era nga munnange ekibiina munnange ekirungamya bannabitone mu ggwanga kiyite wali Uganda National Culture Center munnange kiyise omuyimbi Gravity omutujjuko saate ne Lily Puzzle munnange ate balabikeko eri abakulu bannyonnyole munnange ate ku bigambibwa ku nnyimba zino munnange ate eziwemula munnange ate n'okukoomoola munnange ate ebigambo ekintu ekikontana ate n'empisa y'ensi bano nno baakulabikako munnange eri era mu kitongole kino baakulabikako esaidi eyo era nga twagala tumanye nti oba ennyimba bazistopinga bazirekawo kiki ekinaaba kigenda mu maaso ate esaidi eyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako byonna ebinatambula esaidi eyo ku Gravity omutujju kosaate ne Lily Puzzle wano ku Jaminati Yugi esaidi eyo kakati munnange nga nfuddeyo eyo munnange ate amazaalibwa ga mukyala wa Eddie Kenzo wali omukyala Fiona Nyamutolo munnange leero gabadde mazaalibwa ge bannange twagala omuyozaayoza happy birthday bannange wali ate omukyala ono bambi muka Eddie Kenzo wali wonna kibadde kitambulira ddala nnyo wali ate okamala jjukira nti ebifaananyi ebyo bitwedize nnyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo muganda wange gwe alaba Jaminati Yugi naye nga njagala okutegeeza subscribing nga bw'obeera nga tonnaba ate kibeera kitambula video osobola ogimpeera like ate wali wonna kakati munnange waliwo n'akatambi era akabadde katwetinga ennyo wali Eddie Kenzo munnange yabaddeko wali mu Gabriela Bar fashion ate festival munnange ate kyatambudde ddala obulungi nnyo era nga munnange emabega mu background mwabaddeyo ate wali mwana mulenzi ate wali Fane TikTok amuyite wali Nappy Official wali jjukira nti nno omusajja oyo nga w'omulaba wali ate mu background atwetinga nnyo ate wano ku mikutu egy'enjawulo naddala TikTok ate wali Nappy Official oyo gw'olabaawo emabega wa Eddie Kenzo nga performing naye nga bwekiti munnange ate bwekyatambudde wano mwana mulenzi ate yakikwasaganyizza ate wali Eddie Kenzo wali ku Gabriela Bar ate wali kyatambudde ddala bulungi nnyo kakati ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala bwekiti.